Nkulansiza nnyo mukwano gyebala emirimu gy'okola. Weereze odiyo ono nga nsinzidde mu ggwanga erya UAE. Amannya gange sigalize. Najja mu UAE omwezi gwali gwa mwezi nga 3 ne ntandika okukola nga 3 mu lumu oluvannyuma lwa mukama wange okundona ku ofiisi nga 3 mu lumu. So nga lumu ne ntandika okukola. Ewaka wano guno omwezi ogw'January mwezi ogwokuna. Okutwaliza awamu mbadde sinnaba kusanga nnyo okusoomoozebwa. Kale nga omanyi ebiri otusoomooza kati ng'ebyokulya, okusosolebwa, okukola overtime n'oba nga towummudde mbadde sibifunye. Naye okusoomoozebwa kwe nsanze kwa mukama wange omwami okuba nga neeyambuliranga. Ekintu ekyo kyatandika nga mpezezza olunaku lwe naweza 5 days mu nnyumba. Lwe lunaku mukama wange lwe neeyambulira. Kati kengambe nti eggulu nga kati nga bw'olaba kati leero nga nyinyuka omwami omukyala n'aŋŋamba enkya omwami tagenda kukola. Bw'ojja keera omutegekera ebyokulya. Nakyo gye nali mubi ate nga nsooka busoosi kukola yangamba mufumbira caayi. Era nange kye nakola nakeera ssaawa zaali nga 12 nga manya nja keera. Naye ekyenjawulo omwami yazuukuka ssaawa zaali mu 3:30 era caayi nali namufumbye dda nga namutaddewo ku mmeeza. Omwami bwe yajja nga mpita nga ngamba nteerayo omugaati mu microwave nga nkwata omugaati nga nguteekayo. Kati mukomawo okumuleetera omugaati namusanga nabuleko nedda atudde mu ntebe naye mu kudda namusanga yeebikudde ng'ebitundu bye ebyekyama abitadde ebweru. Mr. Kadaama bwe nalaba ekintu kino kyankuba wala era neerayiikirira. Nawulira nga nkutuse ne mpulira enteegateega nga zinfamba era bwe nakiraba saamulaga nti ndabye neefuula atalabye ne mpummuza omugaati wansi. Omwami kati amangu ago nateerawo feesi ebanja ne nnyiika naye nga nali ntidde. Kati mu kukyuka okuddayo n'ampita n'aŋŋamba njagala n'omubisi gw'enjuki. Ne ngenda neeta omubisi gw'enjuki. Bwe natuuka mu ffumbiro amaanyi ganzigwamu nasooka ne nyimirira okumala eddakiika nga 5 nga mpunze. Kaakati Mr. Kadaama TV oluvannyuma natwala omubisi gw'enjuki era mu kuddayo omusajja namusanga yeebisse. Nawunga nayita mubuyisi mu ffumbiro naligula ne nfuluma paka wabweru gyenyanika engoye. Nadduka n'essimu yange ne ntandika okuweerezaako ku bakwano bange omubaka ngamba nnyonnyola ekituuseewo. Abaana ne baŋŋamba nti omanyi weefuule atalabye okola emirimu gyo. Olw'okutya nali njagala kuddayo ku ofiisi naye bwe nalowoozaamu amaka nga ndaba malungi, amaka matono, omukyala si mubi n'abaana nga bagamba kale ennaku ezo ze nali mazeewo nga sinaba kufuna buzibu ng'abaana bamu bambi bafeesingirawo challenge nga baakajja. Owulira Mr. Kadaama. Kati okuva ku olwo omusajja bwe namusinga talina kye yannyiga wabula okuggyako okusitama. Kati okuva ku olwo abadde taddangamu kubanga nateekako feesi ebanja. Naye natuuka ekiseera abaana ne baŋŋamba nti tosobola kunnyiga ppaka myaka 2 ng'ate abantu b'oli bakwagala. So ne baŋŋamba nti toyogera nnyo n'abantu abo naye tonyiiga ojja kwemalako emirembe. Mukwano gwange njagala okutegeeza olunaku olwaleero omwami azeemu ekintu kye kimu azuukuse nga amaze okulongoosa badde mu ffumbiro. Ngenza okumutwalira caayi musanze mwami Kadaama abasajja embeera gye mubeeramu nga maze okusa ogimanyi. Omusajja ng'atudde mu ntebe akutte essimu ye mu ngalo yeefuula alina by'alaba ebintu byabwe bye bambala ebireeso obimanyi. Nga mu butuufu yenna nga bwe yakula nga bw'atudde mu ntebe asitamidde. Bwe mulabye omutima gunkubye ne mpulira amaanyi nga gampeddemu ne mpummuza ebyokulya wansi ku mmeeza n'enzira y'amangu ago ndeeta omugaati. Naye wetuuse mu ffumbiro ne ŋŋamba obanga oleke. Naye era nkoze ekintu kye kimu neefudde atamulabye ate naye ne yeefuula nti tandabye naye nga kikola kigenderedde kuba Mr. Kadaama omuntu bw'aba nga atudde nga tayambadde kawale ka munda aba awulira nti empewo emuyitamu. Omusajja gwe njogerako ali mu myaka 5 musajja mukulu kuba mutabani we ali mu myaka 25 yagiweza wanijjo. Mr. Kadaama kati nsobeddwa nkutta omugaati ngumutwalidde mu kutya bwe mbadde nguwummuza mu ntebe omubisi gw'enjuki ne guvaako ne gugwa wansi ekikebe ne nkutama ne nkijjawo naye situnuulidde musajja oyo. Nze sifunangako kirowoozo yadde okukemebwa yadde ekirowoozo kyonna oba okwekomba okwebaka n'abantu ba wano kubanga mmanyi ekyanteeka. Ate bano abantu nabo balina ebizibu byabwe n'ekibi ekisobola okuva mu ekyo nakyo nkimanyi. Ne Mr. Kadaama nsaba ku magezi ga bannange bawuliriza bannange bannyambe embeera ensuseeko. Omukyala w'awaka talina buzibu nze ndya okuva ku buli gye baleese ng'oggyeko bino bye bagula ebweru naye bino ebiri awaka
abantu abakyala bano tebategeera wabula eddoboozi bwe liba liri wansi mukwano kubanga wano wensula baba bampulira ate kati essaawa zigenderedde naye nga Mr. Kadaama yeyo embeera gyempitamu mukwano embeera gyempitamu yeeyo nsasulwa bwe mba nganjiza nga nsasula oluusi bwe bwe mba sibanjiza ennaku kale omwezi guyitamu k'ennaku nga nnya ttaano kale kengambe nti mbajjukiza kubanga tebeetuma nk'okuba ssente zange n'obudde naye nkyebaliza Mukama nti bensaba era bazimba ate ne batakyusa mu mbeera naye okusoomoozebwa ku mukwano gwange gumazeeko emirembe nsaba ku magezi g'abawuliriza bannange era abakozi bannange bampabule nsanyuse nnyo okuwuliza era nkusabira Mukama akuwa obulamu obulungi bamuli bannange bankubakiri bannange bakadama bannange bitumuli naye waliwo otuuka n'ozitoowererwa ng'owulira weetaaga banno era kino njagala omulanga guno gugende eri abaana bw'oba ng'olina munno gw'okola naye mulemu okweyisa obubi ku bannammwe bannaye ffenaffe abakulu b'omu biyumba tusanga okusoomoozebwa muli mutima nsiikidde ne ngamba singa mbadde nyina munnange gwe nkola naye oba oli awo naali munnyonnyoddeko naŋŋumyako naye ndi bw'omu simanyi lulimi bwe mba mubeera ne bannammwe be mukola nabo mulemu okuba okweyisa obubi bannange kutwale ng'omukisa nti ofunye muganda wo Mr. Kadaama nja kusanyuka nnyo nga ndabye emboozi yange eno kanfunye ku magezi g'abawuliriza bannaye neeyanziza neeyanzeege nze n'olaba nkaabye emirembe ne ginzigwako olwedde bankolera ddayikaama siina bwe neekyangira ku bantu bano ate ne UAE munene n'atambula paka wa ng'ate ennyumba gye ndimu ngisobola bampa obudde ne mpummula ebyokulya mbirya nga bwe njagala Mr. Kadaama TV nkusaba kunnyamba nsize ngobeera puroguraamu engeri waliwo wasomesaako ng'ogamba okuggyamu abakutulakinga omwami ono baali bawuliriza essimu yange ndowooza ye ne mutabani we ate n'aba nga yaddira essimu yange alina engeri gye yagikolamu nga obubaka obujja ku ssimu yange byonna byensiibye ndaba oba ku YouTube byonna bifuna ku ssimu ye kati olw'okuba nti nagenda nkinoonyerezaako nnyo amagezi gojjootuwa nga yaddira essimu yange n'agikonekitinga ku kamera kati nga babifunira ndowooza ku wifi kati ne baŋŋamba byonna mbiggyeko biswikingi nziggyeko location data connections nziggyeko byonna mbiggyeko nekirabika ng'ekyankolera kati nasigala nga ndabira ku kamera ezawaka ez'omu nnyumba ng'ebijja ku ssimu yange tabifuna era nenteekamu ne WhatsApp business naye ekintu kino mukwano gwange kimmazeeko emirembe